ettemu mu bantu abakulu abagundiivu mu ggwanga Uganda mugenda buli kyalo mugenda tandika okulaba abantu abakulu nga batemulwa naye nga tebagibwako kintu n'eki bamukubye omusekuza afudde abadde ava ku mwenge bamutidde ku kkubo bamusanze mu nnimiro bamutemya afudde tebagenda kuba tebakwata ku kintu kyonna naye okutta abantu abakulu naddala abayinamu ettaka ente emmwanyi abayinamu kasente ku buli kyalo kubanga akabano kayina bamayumba 10 buli nyumba 10 zirina owakabano azigoberera ku gurawundi Museveni alina structure z'abamayumba 10 kyova olaba LC zino ezimanyiddwa yazimalamu amaanyi akabano kasobola okukola buli nyumba 10 zirina akabano buli nyumba 10 kuliko wakiri abanyarwanda 2 oba 3 ku buli kyalo abawaayo information kati bagenda kuleeta fiya mu bantu nga batemula abantu abakulu abanyarwanda be bakiri emabega abakabano nalabyeko nsereko yabadde ne Edimezaya mbunga bali ku TikTok bateesa nga nsereka abasomesa nga omunyarwanda n'omurundi bwe bali eggwanga lya Uganda baba babitegese era oyo Mezaya aba yalidde setembu wamma kati awo no honale bukati ntandise okutegeera kati wamma honale bukati awo awo kati honale buye kakati awo nkitegedde baba balimba aba bano bagezaako okusaabulula ebintu bye twogera nga bayita mu bantu abo nsereko yabadde alina constitution mbu atusomera constitution mbu abanyarwanda bali mu tteeka namba 24 simanya 28 mulimu abaki abarundi naye mwe mutuyita basiru mbwerero is the supreme law of the land Museveni bwe yatuukanga supreme law of the land emukutte ebisanja 2 teyagikwata n'agijjamu tekyali mu supreme law of the land age limit bwe yaliwo ng'emukutte teyagijjaawo teyali mu supreme law of the land lengera olumwa lw'enkejje nsoleko ogira olumwa lw'enkejje nga Edimezaya agamba wamma ontandise okimanya Museveni yatugambye juzi mbu twagamba Buganda bagamba Buganda tosobola kubeera ggwanga eryetongodde within a nation tetuyinza kubeera na gavumenti mu gavumenti kati Buganda bwemba mugigaana okwetongola mu Uganda mukkiriza omunyarwanda okwetongola mu Uganda lengera embuzi lengera olumwa lw'enkejje omurundi ayina ensi yeyitibwa omurundi ate paati ku ggwanga lye Uganda omunyarwanda ayina eggwanga eriyitibwa Rwanda ate y'omu ku tribe z'e Uganda naye omuganda omunayuganda si y'omu ku tribe z'e Burundi si y'omu ku tribe z'e Rwanda ogira olumwa lw'empuuta n'omunayuganda naye murundi naye bwagenda e Burundi murundi oba bwagenda e Rwanda munyarwanda nga gwe Edimezaya kugamba wamma kyekyo wamma kati awo ntandise okutegeera wamma kati awo honalebo okuva 26 Museveni supreme law of the land si yebadde ng'emukwata n'agijjawo tujja kukijjamu mwe mutumanyiye Dr. Rashid Lukwago oli wano Dr. Rashid Lukwago oli wano Dr. Rashid Lukwago yatuuka nga akola eddagala eriwonya sukali eddagala lye ne balikwata ebyokusaba simanyi layisinsi n'alitwala ne balinoonyerezaako mu laabu ne bakakasa nti eddagala lya Rashid Lukwago liwonya sukali bwe bakakasa nti eddagala eryo liwonya sukali ne bakakasiza ddala gavumenti n'ekikakasa baddeyo n'atwine ne bamutuukirira ne bamusaba Lukwago bwe mannimba ebintu bino byonna bye njogera bukyanganzija wano byonna bya bulimba oba manyi we nabijje baddeyo n'atwine ne bagenda mu gavumenti ne baginnyonnyola ne balaba ddiiru nti bagenda kufulumya eddagala mu nsi yonna erya habo eriwonya sukaali
ne balabanga waliwo omusimbi okubanga bagenda disupplyinga mu nsi yonna ne bajja ne bateesa ne Rashid Lukwago ne bamugamba abaguze formula ezo abaguze akatiba ababuulire bwe babikola ne bateesa biliyoni 7 bwe bateesa okugira biliyoni alibaguze ababuulire formula ate naye asigale endowooza ng'alikola ng'abawa kaakati ne bateesa biliyoni 7 bo bwe baddayo mu gavumenti baddayo n'atwine ne bagamba omusajja asibidde ku biliyoni 3 baddira b'omu gavumenti ne bakakasa ne bagamba kabakwate biliyoni 3 baziwe baddayo n'atwine simanyi n'abaduraga abo abamafiya abakirimu bazikwate baziwe Rashid Lukwago ne batamuwa ssente yadde 10 bamuwayawo obuswazzaawo okumwagazisa alinda biliyoni 7 ze bakkaanya naye nga mu gavumenti wavaayo biliyoni 3 naye n'omusanvu teyagufuna kubanga akyagaanya okubawa akatiba akyagaanya okubawa formula kuba alinda ssente kati bano bamafiya bwe balya ssente ze ne basalawo ne bakola ebidagala ebiri feke bye batwalayo balaga nti lyeddagala lyani lya Rashid Lukwago kati ne batandika okusala amagezi agatta Rashid Lukwago ne bamutega ekikazi ekinyarwanda ekimuweebudde omusajja eyali ow'ekitiibwa n'akikiisingira mu kisiibo ne yeeyawula ku baganda be ne yeeyawula ku makaaga amakulu ne yeeyawula ku bantu ku bakyala abamwagala abamubeereddewo alina olukazi olunyarwanda oluli ku ddiiru ey'okutta Rashid Lukwago baagala gavumenti egenda otegeera nti eddagala liri feeke bagambe nti Rashid Lukwago ye yabawa formula enfu yabaguza formula nfu entuufu n'agisigaza naye nga amaze okufa taliiwo era Rashid Lukwago bwe kitaba ki oyina ekintu ekikulimu oyinza n'okuba nga togenda wona ate kegafulumye oyinza n'okufa ekiro kya leero oba mu nnaku ntono nnyo okuva leero olwo olukazi luli mu kukutta naye tokimanyi buuza omukazi oyo bw'aba tamanyi Diana Atwine enve ku intaneti buuza omukazi oyo bw'aba tamanyi Diana Atwine oba omukazi oyo takugambangako nti amanyi Diana Atwine oba Diana Atwine takugambangako nti amanyi omukazi oyo gwe mba byenjogedde nnimba nga tuula weesirikire olinza biliyoni 7 naye nkugambye entaano eyasamye bweti nkumaze naawe saagala kumanyira wano njagala okubaza bannayuganda mwena abakomezzaawo obwannannyini bw'eggwanga Uganda olwaleero supiika abadde mu palamenti n'abagamba bannaye lwaki mwebuzaabuza mugenda ne mutulekera bino ebintu kati njagala buli muntu awanika omukono public emulabe tugenda kuteesa ku misolo kati njagala buli omu public ekulaba enkoyo ebintu by'okunga jambulanzeka Kadama Republic of Uganda Supiika abadde asinga otumanyira agambye public etulaba mukimanyi nti public etulaba kati buli ajja wano bagenda tandikanga bayita roll call Sekikubo present madam Kahindo otafuire present madam ngwa present ngwa eryo jogo mujja genda mulinie mutoyi temujja kudamu kutumanyira wano Supiika ng'obadde oyina wannange ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi naye byamaanyi eri Katonda n'okumenya ebigagambye abaana babeerako nga batulaba kati buli ayingira ng'owanika omukono mujja kiwulira
Kadama Republic. Omusajja yayimba akeshongolo nga kagamba bwe kati batukasuka kulalira naye twaddana birimba kati muli answerable. Mulina okutubuulira bye mukola daily dangamu ne mutumanyira wano eyo nvuddeyo nayo. Omusango gwa Nuupu mwaguwulidde. Omusango gwa Nuupu bye babadde bawaaba bagenza okutuukayo. Abawaaba si bammemba ba Nuupu. Balooya be bakozesa si balooya bafeeke. Kampani yaabwe teriyo mu Law Society, terina weeri. Nuupu n'esaba abantu abo bakwatibwe olw'omusango gw'okwetuuma kye batali. Electoral Commission n'egaana n'egamba erinze mbwera be bamu be batwala omusango mu kkooti kabalinde gundi kkooti kyeneesalawo. Naye bwe bazze okubitulamu mu Electoral Commission bagenze bambadde masiki misana tuku nga baleseewo kano tebaagala kubamanya. Baatutiira mu ntandikwa. Don't waste your time. Ebyo nno NUP ekubiddwa mu mbuga z'amateeka. Abaali mu kibiina kino ekyasooka ekya-NUP ekikadde ekyali kikulirwa John Bosco Kibalama baavaayo ne bagamba nti ekibiina kino bakikwasizza bannayuganda bakiddukanye olw'okubanga Mr. Nkonge Kibalama yali akuliridde mu myaka n'agamba atalabyewo Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'akyali muvubuka muto era amulabyemu ebirowoozo ebisobola okutwala ekibiina mu maaso n'olw'ensonga eyakkiriza okukiwaayo Kyagulanyi Robert Ssentamu akiddukanye. Ne bateesa mu ngeri eyaabwe kyona ajja kubeera mmemba ng'ali wansi wa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Yakkiriza era emyaka gye kibaddewo nga kiri mu mikono gya Kyagulanyi Robert Ssentamu tewabadde kuguugulana kwonna. Mpuuga bwe yagobeddwa mu kibiina ekyo ky'NUP n'atandika okulangirira mu mawulire nti nze yatandikawo ne NUP. Bwe yakitegedde nti bijja kufuluma omanye abamu beerabira mangu. Beetegedde nti bijja kufuluma nti ekibiina kino ate bakikwasa Kyagulanyi Robert Ssentamu kyaliwo olwedde nga Kibalama yakiddukanye. Kwe kuvaayo n'akwata Kibalama ku mukono n'amugamba tuddeyo mu kkooti okkirize nti ekibiina kino wakibawa mu bukyamu waakiri ekkooti ekibasuuze either okimpe nkiddukanye oba si kyo tutandika ekibiina ekipya nga NUP esaanyeewo. W'owulirira bino ng'omusango gwatuuse dda mu kkooti naye obujulizi tebabulina era kkooti abantu bano ebabuuza nti mmwe abazze okuwaaba mu NUP mwinamu ebifo muli bammemba. Amazima amatuufu ekyokunnyonnyola kibabuze. Bwetyo kkooti n'egamba nti omusango gugira guddako ku bbali kubanga abantu abawaabye si be babadde abatuufu okuwaaba. Kyagulanyi Ssentamu Robert baamulwanyisizawo okuva ku ntandikwa naye tebamuwangulangako. Kyensuubira nti ate era bano si gwe mulundi gwe bagenda okusooka omuwangula kubanga naye munywevu amateeka gamanyi bulungi. Kubamanya baatutiira mu ntandikwa. Don't waste your time. Ngenze mu politics w'olwaleero. Nabagamba ne bagamba Museveni agenda tukola ebintu nga tuli mu defensive. Si bye biriwo. Nabagamba tusitule omupiira tugutwale wa Museveni mu muhaafu ye. Kiki ekiriwo kati? Gundi bamutute free gundi. Mbadde mbagamba ntya. So ebyomusango bonna abawaaba tebalina we bali mu bitabo bya Nuupu empya oba enkadde. Ne gundi Museveni nkugambye Museveni kati tekimugaana kufunayo omuntu n'agenda n'awaabira Lubongo n'agamba Lubongo oli mukazi nga ye kyayagala Lubongo yatwala obudde obugenda mu kkooti okwewozaako bannange siri mukazi ndi musajja. Kyekiri kyolaba mbunyeko Derrick ayina emmundu. Mbwe ebyambalo bya Nuupu era baagala kutufuula bize kutujja ku kiri ekinene kye tulina okukola. Tulina okuyigira walinga nonsensi wa Museveni gwatuzzaamu. Museveni atutwala mu kkooti ng'akimanyi tagenda kuwangula kuba talina kyatuvunaana.
yensonga lwaki abaana bamazeeyo emyaka 4 gigenda mu 5 tewali bujulizi tebabawozesa tebakola ki bali mu technicalities ng'abaana guni ng'abaana bwe babeerayo kuba tebalina kye babavunaana. Rashid Lukwago gwomu bano. Now, twasalawo okwesobolayo mu mulembe gwaffe ne Rashid Lukwago gwomu bano. Now, twasalawo okwesobolayo mu mulembe gwaffe ne tugamba tugenda kulwanira Uganda paka ng'efunye obwenkanya. Ntwala omukisa guno okubagamba bwe tuba twasalawo nti NUP tegenda kukwata mundu kulumba Museveni naye tujja munwanyisa yonna engunjufu. Ng'emu ku yo kwe kumulaga nga twambadde ebyambalo byaffe. Temukkiriza Musobote nga Museveni alina mundu ezaddala ezimenya amateeka. Banoonya Museveni n'abamu ku bba ababe baabakwata n'abala baabanoonya. Museveni yagaana okute mundu. Museveni yagaana okute mundu mpaka lwe yakiggusa. Temugeza ne muva ku byambalo ebyo. Kasita tukizudde nti bimuluma. Kasita tukizudde nti abitya. Kasita tukizudde nti birina kye bibakola. Museveni yalina emmundu. Yalemera ku mundu emenya amateeka nga bwe bamukwata bamusalako mutwe. Bannayuganda mwenna obudde buke ku makya nga mwambadde redi nga mwambala byambala ebyo byokka kale ffenna Museveni atujjuze Museveni atusibe. Ensi amawulire gayite nti abantu omutwalo mulamba gukwatiddwa olw'ebyambalo by'amagye. Kale tulabe bwe bannakiwandika nti abantu omutwalo mulamba oba emitwalo 10 bagikuta olw'ebyambalo bya Nuupu. Abavubuka b'omulembe guno bannange bwe kibanga ekyo kye kinunula eggwanga tetubivaako. Museveni yagaana okuta emmundu. Yayongera kunoonya mundu. Emmundu. Ensi yonna neerangira neegamba Museveni bw'akwatibwako mu muleete. Museveni muyeekera. Museveni yalemerayo. Museveni bagamba Bungereza yagamba mukwatako sooka oyite ffe. Museveni yalemera mu nsiko. Nanoonya engeri gy'atuuka e Bungereza bagenda okukeera ku makya nga Museveni ali mu London agenze bannyonnyola. Temugeza ne muva mu byambalo ebyo. Kati bwe kibanga ddala bimukosa ng'alina kyatuvunaana Museveni atumalire mu kkomera. Museveni atumalire mu kkomera. Kemugeza ne mukkiriza
kemugeza ne mukkiriza bivaamu awangudde. Omulembe gwaffe guyina okukakasa abantu n'ensi yonna nti gujja kusobola okuyimirira mu biseera ebizibu okuva leero mpaka lwe guliggwako. Bwe tulemwa okumanejinga isu entono bwetyo tujja kuba tetusobola kumanejinga ggwanga. Eddubu lyeri tusanze ku ttale nga tulunda nga tulunda endiga. Dawudi challenge zino yazifuna nga tannaba kutuula mu ntebe. Kati kitwale nti eddubu lizze likutta omwana gw'endiga. Omulembe gwa Dawudi gulage nti gusobola okuyimirira mu maaso g'eddubu. Omulembe gwa Dawudi gulage nti gusobola okusuuza empologoma omwana gw'endiga. Ezo ze challenge Dawudi ze yalagirako Katonda. Katonda n'alaba nga Dawudi asobola okulembera Isirayiri. Bwe tulemwa okumanejinga kino nga ffe batuufu etteeka liri ku sayidi yaffe, bwe tulemwa okukimanejinga okukiyitamu, tujja kuba tetusobola kukulembera ggwanga Uganda. Tujja kuba tetusobola kukulembera ggwanga Uganda. Omulembe gwaffe gujja kati njagala mbabuuze okwambala ebyambalo bya Nuupu. Ekikirimu ky'osobola okutya ennyo okkomera Ssanya abadde mu kkomera ebbanga lyonna waali. Tulina okuyimirira mu challenge y'eddubu eri tuli mu maaso ate tulisuuze omwana gw'endiga. Tulina okuyimirira mu maaso g'empologoma tugisuuze omwana gw'endiga. Ebyo Dawudi yabikola agenda okutuuka ku Goliyasi nga n'obujulizi abulina nga teyeetaaga amusemba. Dawudi lwe yalumba Goliyasi yali ku ludda lwe Ogu, bonna baali bamuwakanya. Naye olw'ebyo bye yali ayiseemu ye yali yekkiririzamu ye ne Katonda we. Abantu abo tubalagire ddala nti tusobola okukulembera eggwanga Uganda. Museveni abantu kye baava bamwesiga mu kiseera ekyali ekizibu kye balaba nga kizibu, yayimirira n'abakakasa nti asobola okukontrolinga embeera eyo. Olwali okutuuka n'abagamba muleete ssente akakadde nkuwa 7 badduka emisindo zimuleetera. Baali bamanyi Museveni asobola okumanejinga crisis zonna ezijja mu ggwanga, newankubadde nga ye yali crisis. Bwe tudduka obukofiira, bwe tulemwa okwambala uniform, nga uniform eyaffe yetulebye okwambala tutedde ojjambala. Omusajja omu yali ku gundi ebyo yali n'eddiini saava n'agamba bannayuganda mu nsi yonna be basinga obusiru. Nti olwaki munnayuganda akera ku makya n'azimba ennyumba ye n'ojja n'ogimugobamu n'omusuza ku lubalaza, n'asula ku lubalaza gwe n'osula mu kisenge kye. N'agumiikiriza n'enkya n'asula mu kasheedi nga yenna nnyini nju. Bwe tuba ddala nga tuwulira nti omulembe gwaffe nga bye tukola tebimenya mateeka, naye mwe mwagala kugamba nti ensi nsiru, mwagala kugamba ensi temanyi byambalo bya UPDF, mukakasa. Ne mu busiru bwa Museveni bwalimu obutambula butonya mu pampa, ebyambalo bya UPDF abimanyi. Naye challenge etujjidde ku mulembe gwaffe, tusobola okujja omwana gw'endiga mu njala z'eddubu.
tusobola okujja omwana gw'endiga mu njala z'empologoma. Challenge yiyo wano we tulina okulagira abantu n'ensi yonna nti tuli mu mulembe gwaffe. Anti be batukubyeko olubuto. Wulira babuka ye video gye wengenda okubuulira leero. Wulira kino. Olunaku lwakya ku makya Amini n'asituka n'agenda asosonkereza Tanzania nga Nyerere yeesirikidde. Nyerere bwe yabaguka okuva e Tanzania okufuluma Uganda nga Amini ali Tripoli, abakombozi okuddayo nga Amini ali Tripoli, abakombozi ne balyoka baddayo e Tanzania. Museveni kaatusitudde n'atusitula mu mirembe gyaffe n'atulumba. Wakati mu bulamu tuli mu kufa. Buli kintu kyonna kiyimirira mu ggwanga Uganda tukiteke ku stand still. Tewali kintu kyonna kikolebwa. Tewali mmotoka kutambula, tewali kintu kikolebwa, tewali kintu kyonna kikolebwa. Museveni aveeko. Tumukole Tanzania kye yakola Amini, weewawo tusobola. Kati abaana b'abandi ababonyaabonyeza ki? Abaana b'abandi ababonyaabonyeza ki? Aba NRM tebalina obukofiira obwo. Aba NRM tebalina ovulo. Aba NRM tebambala bukofiira obwo. Bongo tebabakwata. Tewaliwo aba NRM abambala ebyambalo by'amagye byennyini nga si kwefaanaanyiriza nga by'amagye byennyini. Mumanyi tusobola okusituka nga Tanzania, Museveni ne tumuleka mu ttaka nga tumuziise na buziisi. Ne tumumala kakajenjegula akazinya atanywedde. Kambabulire bannayuganda ne bwe munaatuula wakati mu bulamu muli mu kufa. Bagambye abalenzi Abanyarwanda ku buli kyalo okutta abantu abakulu ku byalo. Nkubuliridde wano mugenda kulaba abantu abakulu nga batemulwa. Teekawo abiri. Mugenda kulaba abantu abakulu nga batemulwa. Excuse me. Now, ano yakubidde Dr. Rashid Lukwago. Ate Rashid Lukwago bwemba byenkugamba bw'obibuliramu amakulu. Noonya wano oleete ekikuba nsiko. Wano twakwata omukazi ani Joyce Baagala twamutaasa n'ataleeta kikuba nsiko kati ate atuvuddemu katukukunojja kakasa. Abantu ne batuuka n'okunkyawa wire pasita n'otulyako ssente za Joyce Baagala. Gwe Rashid Lukwago nja kukwata eddooko olyo ojja kumpulira naawe. Waawe mbadde wammanga bano tebannaba kuvaako aba TikTok. Tusobola okuteeka eggwanga eryo weewaawo tusobola okuteeka eggwanga eryo ku stand still paka nga Museveni avuddeko. Kubanga yatukyokozezza. Wakati mu bulamu tuli mu kufa. Gwe tunaatuula obutuuzi Museveni atulonde atusomba omu ku omu. Naye bwe tuyiika ffenna ne tuggwayo talina kyayinza kutukola. I can assure you. I can assure you. Muwulire eggulire lino.
bujjuvu. Ababaka ba Parliament ku kakiiko akalondoola ensaasaanya ya ssente z'omuwi w'omusolo basimbidde ekkooli ekyabagwira abajja kuno okujjanjabwa obulwadde bwa kookolo ku bwereere. Kitegeerekese nti ebitundu 210 ku bajjanjabibwa ku ddwaliro lino erya Uganda Cancer Institute bagwira, nga ababaka bagamba nti si kya bwenkanya kubanga bannayuganda bwe bagenda mu mawanga amalala basasula. Bino baddewo akakiiko kano bwe kabadde kasisinkanya abakulu okuva mu Uganda Cancer Institute okwewozaako ku byalabikira mu alipoota ya Ssaababalizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2022 ku nkozesa ya ssente z'omuwi w'omusolo. Twaddeyo mu Paalamenti era bino bitukoleddyo. Enfunda nnyingi kaweefube alabiddwako ng'atandikiddwawo abantu ab'enjawulo okusonda ssente okusindika bannayuganda ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi naddala ku bulwadde bwa kookolo. Abasinga bagenda mu ggwanga lya Buyindi n'olumu wano ku mulira ne Kenya, kyokka bano basasula buwanana bwa nsimbi. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasaanya ya ssente z'omuwi w'omusolo kasisinkanye abaddukanya eddwaliro lya Uganda Cancer Institute ku nkozesa ya ssente z'omuwi w'omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Wano abaddukanya eddwaliro lino batabudde ababaka bwe bababuulidde nti abamu ku bantu abasinga okufuna obujjanjabi mu ddwaliro lino be bagwira kyokka nga bafuna bwa bwereere. Because of the investment that now we have, we are attracting so many people coming from the neighboring countries. 20% of the patients who are now enjoying services at the institute are actually foreigners. Kino kijja ababaka mu mbeera ne bagamba nti si kya bwenkanya bagwira okufuna obujjanjabi bw'obwereere nga waliwo bannayuganda basasula ssente mu ddwaliro lyerimu mu private wing. After all, the facility is here and managed by the Ugandans. Why should it be free for everybody? And yet when we go out, like you said, those who used to go out have now come back here. They don't go out for free. They pay a cost. Actually, as Honorable Frederick said, a good number of them are members of the East African Community area. And we do not have a framework within which we should actually charge them. But without insurance, you wouldn't get services from Arusha. Or if you didn't have insurance, you had to have money to pay for this service. If you need to subsidize for East Africans, it should be brought clearly that there's a subsidy for East Africans that they must pay. They are not Ugandans. Twende tubajjanja ng'Abannayuganda. Parliament kyesabye abatuuze ba East Africa batali Bannayuganda. Wabiwulidde? Ono ayogera ono omulaba ono. Erinnya lyo liraba. Erinnya lye bamuyita Dr. Nixon Niyonzimana. Mujjukira ebintu bye tubabuulidde mu kabano. Mujjukira ebintu bye tubabuulidde mu kabano. Nti omunnayuganda bamujjanjabira essente empitirivu nnyo mu ggwanga Uganda oba ebweru w'eggwanga. Naye abagwira abajja mu Uganda obajjanjaba kansa babajjanjaba bo ne bawona naye nga babajjanjabidde ku bwereere ng'ezaffe ze zibajjanjaba.